omusingi guno mukulu al islam salam, obusiraamu mirembe. Twakanya mu dalasa eyaggwa nti mirembe kuki, netukanya nti ku buli kimu. Yo musiraamu waddala ayagala mirembe kuki, kuye neneyiba we, yayagala kulaba mirembe mu makage, ayagala kulaba mirembe ku ddiini ye, takkiriza gikosa wadde gikolobolako. Ate abatalina musingi guno munange bakijjanya eddiini yaabwe nogamba oba eddiini tagyagala. Obusiraamu bwagala okusala ebirevu, gweoli musazi wa birevu mu bugenderevu, sigamba nti Messi yabiridde. Lwaki okosa eddiini yo okalya dda? Gwe tolaba kutuuka mu kabuli nga buliyo mirembe. Byolaba bakola byokola olwokuba olaba abantu basala ebirevu, naawe osala birevu. Eddiini yo giwe ekitiibwa, giwe emirembe. Obusiraamu mirembe, obusiraamu mirembe. Jannatu adni yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Eddiini gye mutambulizako kukijjanya omubaka tagisomesangako. Nokijjanya ono nokijjanya oli olwokuba olina amaanyi. Kisoboka omusazi yakulaakulana mu kukijjanya, akijjanya n'esswala ye. Khudhu zinatakum inda kulli masjidi, Allah bwe yatugamba mu surati Araf, beera simaati mu ssala. Omusiraamu yakweyesa. Amma byatayagalira ddala ye byayambala. Oba kyewuunya ogenda okola nga asala n'ebirevu. Mbuuza yali simaati? Ewa Allah ali simaati? Ndayira Allah yantonda wallahi ne waba kuba ekikalu nasiba n'omusipi simanyi okitegeera nassaako n'ettaayi, kale nga mu by'edduniya balaba ng'ali simaati. Ewa Allah si opposite ya simaati mujimpe mu luzungu. Gwenza ogenda ku bukongo lishabe. Lwaki Allah gwe mujooga? Mbaka yayita saaga sallallahu alaihi wasallam, yayita seeka binyomo byasomesa byalimu amakulu, babagezi bagasibwa. Yatugamba nti la tusbil, tokweyesanga, fa inna Allaha, mazima Allah la yuhibbul musbilin, yatamu abakweyesa. Ne munanga basaze bakala ayambala ebyo Allah byeyatamwa. Omanyi kyakola? Nabireeta ne muzikiti, abireeta mu nyumba ya Allah. Oba okyewuunya nabiyingiza ne mu swala. Ate bamulaga ku bwino bavuma. Musaze nga akanyamputtu. Ffe tukusaasira, kikye tukutiiririra kwe kutuuka mu kabuli nga teri sowulira, nga teri mirembe. Abasiraamu ab'ekisa wallahi bwe bakola, naddala bamaseeka bo beyagaliza mirembe mu kabuli zaabwe. Ate abasiraamu be basala nabo babagaliza mirembe. Ate balaba nga bakola ebikyankalanya emirembe mu kabuli zaabwe nga babagireyo ku bwino. Kyekiddirira bayiga nga bayiga, ne bano bali basala ebirevu. Newulira bwino. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. olaba ekiramuso zimalayika kyezigenda okulamusa nakyo abantu b'omujjana, zigenda bagamba nti salaamun alaikum, mirembe gibeere kummwe, bima sabartum,
nga mwagumikiriza ebyekisiraamu bitegerekeka. Tuli mu kulaga basaaze bannaffe obujulizi obulaga nti abasiraamu baleero ba mirundi ebiri gitya. Abamu bali ku busiraamu origino, ate abalala abo bali ku dupe. Olw'okwagala ensonga etegerekeke olabe wawoogwa, neŋŋamba nja kulaga ku mannya gabwe agawerako. Abali ku busiraamu origino wallahi be bayitibwa basalafu, era be bayitibwa ahlusunna waljamaa, era nalinnya lyabwe bayitibwa alfirqatu najiya, ekibinja ekyokuwona omuliro. Bwe linnya liriko obujulizi, era be bayitibwa ba ahlul athari, bo batambulira ku bwino. Bino nakula ndaba taata wange asala ebirevu, nakula ndaba taata wange asoma bayibuli, ebyo tobimubuulira ng'afunye taata wange kati ye nabbiwo. Mbe yakola alaba taata wakweyesa ne jjajja wakweyesa, kati yakweyesa naye itibaa li taata we ngwagoberera. Gwani agatifu obusiraamu bwe tuliko obwo. Shaitan tikulimbanga notutunuulira nolaba nga tusala birevu nogamba nti abo tebasala birevu olwokuba amiru umma tasala. Nti ffe tulina gwe tugoberera omuntu ogu ayitibwa Nabbi Muhammad. Ffe tubyawula, tetugoberera bantu, twawula Allah gwe tusinza yekka yekka, ate twawula Nabbi Muhammad gwe tugoberera yekka yekka. Teri atujja ku kya Nabbi Muhammad ne bwajjagawanye, kuba enkola yaffe ogimanyi, bwajjagawanye naffe tujjagawanye nezabika emipiira. Walhaqu huwa alghalibu, amazima ge gawangula. Tuwunzika tumuwangudde. Bw'oba oli munnayuganda ebyafaayo bimanyi. Bannabida abajjagawanye ne balooza nti ffe twebase. The more you kujjagawanye and for us enkola eyaffe eri kiriya. Saagala kugamba bigambo bya kisiru kuba simanyi buwangazi bwange. Saagala kugamba bigambo bya kisiru nti bwoba oyagala tweyungeko. Nedda, nze siri musiru kugamba bigambo ebyo. Nze gamba kituufu, oba oyagala oba toyagala tweyungeko, tutambuze busiraamu origino. Ate duplicate mpozi nga tofe kankukubanyaga abasiraamu abo abali ku bisiraamu duplicate. Osanga kina kuyambako novaayo abo wallahi ndayira Allah be bayitibwa ba ahlul bid'ah, bannabida. Ngamba abasazi b'ebirevu, abasomi ba mawuledi, abasomi ba bayibuli. Sinafuna mawuli nti wali abasomi ba katekisimu, bwe ndigafuna nakyo nja kireeta wano. Liyahlika man halaka an bayina. Abazikiri kalenge bamukweyesa wallahi ne bamaseka mubo ne baba mufuti. Musazi wa birevu mukweyesa oyo munnabida akakongoliro. Amanya gabwe nkongera bayitibwa ba ahlul ahwa, bo batambulira ku ndaba za mitima gyabwe. Ibn Abbas ayina obujulizi bwe yaleeta bwe sigenda kulaga kati kubanga sina budde. Nafulumya egambo kasomanye Ibn Abbas bweza kuba maseka. Ibn Abbas yani ngamba hibirul umma yagamba nti al hawa, okwagala kw'omutima, ilahun yu'badu, nagwo gusanamu guli wali abaddu bagusinza. Nekitegeeza ki? Bitegere nga tonnafa. Eriyo omuddu nga Allah agenda muvunaana obushiriku nga talinyangako mu ssabo, nga tamanyi nayirizi bwefaanana, wabula obushiriku nga bujjeewa. Bamusomera bwino namulekawo nagoberera kwagala kwa mutima gwe. Araaita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila. Nabagamba dda waliwo seke Uganda yafa
yasomera Madina University yali akulira bannabida nabiyogera kyali mulamu nti abasazi b'ebire mutulageko bujulizi. Yalina chansi ng'asomesa ku TV, asomesa ku radio, tiyalitewo da hadithi nafu kati gono gijjawa oli munnamadina yafata lese wadde ate nga asala ebireva kweyesengo yasoma mawoledi bye bakola tebalina bujulizi bukalukalu obw'ekisiru. Nkole ntya? Tauba. Ngambye ntya? Tauba eyoveeyo eraga mu kumanya gaabwe be bayite babahusa kahusa isail okivunula otya kubanga kiri mu hadisi. Imamu Tirmidhi yagifuna Imamu Ahmad yatuga nti bal antum yawmaidhin kathir walakinakum ghusa. Mugenda kuba bangi nenga muli birerya. Nze saagala kubeera kirerya. Nze njala kubeera musiraamu waddala alimu akaniguusa. Nawe sikikwagaliza sikyagaliza musiraamu yenna atannafa. Nze njala kulaba nga weyunga ku basiraamu abatali galerya. Bwino mwekitibwa nga akuteseeko enesisi ya nnyoko. Tuli bagenyi ku nsi kuno essaawa na tugende ewaffe. Bayitewo mukabbuli. Allah yatugamba nti inna ila rabbika rujaa. Essaawa yonna oddayo eka. Kakutande osinkane Allah ng'erinnya siraamu nga fensi ya kikatoliki nga fensi ya kirokole. Kakutande osinkane Allah ng'erinnya siraamu ng'engoye nkafiiri ng'ate wasalyanga nakasero ne bakulaga bwino wa buli kika. Tumale kufukamira akutwala ekiro kajjuze nawe tusaale akutwala ekiro. Nze naganja batwala kiro bwe mutuuka mu kabbuli muli bitegeera. Allahu akbar, Allahu akbar.